Kakati akatambiko olabaako oyo gw'olaba gwe basibye ku ppiki mufu. Omusajja yafudde naye abafamire nga tebalina ssente za ambyulensi we bayinza kumutwalira mpaka mu kyalo. Era kye bakoze bakutte ppiki boodabooda ne batuuzaako omulambo ng'omuntu omulamu, ne balyoka bakwata ekigoye ne bakimusiba mu ffeesi, ne bakwata ekigoye kirala ne bakimusiba mu kiwato, ne bakwata ekigoye ne bakisiba owa booda. Kwegamba omufu ono bamusibidde ku wa booda. Ne bannange abantu tebatya. Abantu ku nsi ya Katonda eno tebatya. Osobola otya okukwata omufu n'otula naye ku ppiki n'omuvuga nga bamukusibye mu kiwato? Kati omufu agendedde emabega ku ppiki ng'akutte owa booda mu kiwato bw'ati naye nga bamusibyeko musibe. Ne bannange eno ensi baaba bwe tulaga abantu basobola okukola buli kimu ku lwa ssente. Ne Joseph family yabadde terina ssente zitwala muntu waabwe nga kumutwalira mu mmotoka, nga tebalina mmotoka, tebalina ssente mwe bayinza kumutwalira. Ne basalawo bakwate omulambo guno baguvugire ku ppiki mpaka mu kyalo gy'agenda okuziikibwa. Naye omanyi ono akatyabagako ono wa booda k'aba alimu okuvuga omulambo, singa poliisi emukwata omanyi ekiyinza omutuukako, ono baba bajja kumusiba. Naye muganda wange, naye terina bwa poliisi ayinza kwesembereza mufu, era bw'ayita oba mugamba ayitawo abagamba ono mutwala mu kyalo yafudde, mutwala. Abafamire tebalina ssente zaki za ambyulensi na za mmotoka. Gavumenti etaddeewo facilities zimala, omuntu n'afiira ku ddwaliro naye nga tewali enambyulensi eyinza okutwala omulambo. Naye Mukama Katonda abantu balina emmizi. Otula otya n'omufu ku ppiki? Gwe sooka olaba omufu engeri gye bamusiba ku ppiki eno, ne balyoka bakwata emikono olaba amagulu bagasibidde ku buuma. Jjukira batasobola kulinnya, kati gano amagulu bagasibidde ku buuma bwa ppiki abeere mu kifo kimu nga tasobola kugwa. Ne balyoka bamusibira ku wa ppiki mu kiwato. Mukama Katonda, eyo ensisi ogimanyi? Bannange okisanga Uganda ow'ensisi. Eno vidiyo giyiteko, esaana omuntu ng'olina omutima nga mugumu nga gwakaluba, nga gwe totya atya, gw'oba olaba vidiyo eno. Kakati kankutuseko akatambi kano okeerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like, vidiyo yiiyo. Mungo lama udah mau kerja ke bawah kok pak? Kerja ke kota tapi. Kakati omulembe guno gwe tuliko nnyongedde okukizuula nti abantu kati tebakyatiirako ddala. Abantu tebakyatya yadde n'akamu n'ak'eddagala. Edda omufu yatiibwanga ng'era omufu aba mufu. Naye kati essaawa zino eno omufu
omuntu asobola n'okusula naye mu nnyumba mu buliri, oli n'akwata omuntu n'amutta n'akulaga nti oyo gwasse, ate abeera naye mu nnyumba ng'asula n'omulambo mu nnyumba. Kati njagala otunuulira omusajja ono, gwe guno omulimu osobola ogukola? Guno omulimu osobola ogukola n'ovuga omulambo bw'oti? Omulambo we gwekyangira mu kkubo mwe gwekyangira mu kkubo, bamusibyeko ng'amufu, ogenda okutuuka mu kkubo n'akugamba gundi nvuga mpola. Ekyo si gye bayita emisinde, eyinza piki okukuba ekigo, gundi wayita onguba mu bunnya, nvuga mpola mpola, n'alyoka kukwata n'akunyiza oba n'akugamba kale tugenda ffenna gy'ontwala, tugenda ffenna, ŋŋenda naawe. Omufu bw'ayogerera ku ppiki ng'omutwala. Ate si bwe omulambo guno aguvuze yekka nga teri ndowooza atudde na ku ppiki. Mukama Katonda, abantu balina emitima, abantu balina emitima ky'otasobola na kuteebereza ku nsi ya Katonda eno. Mukama Katonda ono, abantu balina emitima. Nze kati kankubuulira edda ng'abantu abamu tebasobola na kutunuulira mufu, nakati gye bali abatatunuulira bafu, ng'oli ajja kugamba bannange nze bwe ndaba omuntu afudde nze awo sigendawo kubanga abaamutya tasobola kumwesembereza. Naye si essaawa zino abantu bagenda ne mu malaala ekiro ne baziikula abantu ne bakola biki. Kati omufu kati ng'ono omuntu ng'afudde okumutambuza bw'ati, oteeka okuba nga olina ebintu by'okoze obaako n'emikolo gy'okola omulambo guno obutakusumbuwa. Tomala gamuvugirawo bw'otyo byaffa. Obaako n'obulombolombo, waliwo ebintu bye bakola n'atambula, kubanga omulambo gusobola otuuka eyo ne gwekyanga oba n'ogenda n'ebisiraani. Nze sika ssente, kino sikisobola. Ezo ziba zinnemye era ziba zigaanye. Mbagambirawo ezo zigaanye. Mpozi ng'omufu olaba ne bamuteeka mu keesi nga nze ndi wa bboodi era sisobola muvuga, naye nga gye bali abamuvuga. Kati watya obudde bukuzibako ng'oli wa kugenda kiro n'osanga jjaamu, obudde ne bulyoka bukuzibako ng'ogenda okalakalaba n'omufuuwo. Okitegeera ekintu ekyo? So ebintu bya Katonda bizibu. Famire toginenya kubanga tebalina ssente zitwalira muntu waabwe mu ambyulensi oba mu mmotoka. N'eddwaliro ne libulawo omuntu ne bannange, ensi zaffe zino bannanga, obukulembeze bwo baaba. Kati tosobola kuŋŋamba nti waliwo ensi gy'oyinza okulabamu ebintu nga bino. Ensi ziri endala ne weeba at least balina enteekateeka gye bayinza otteekawo. Ovugira otya omufu ku ppiki? N'abakulembeze nammwe ne mulaba ekintu nga kino. Kati nga mumala mukwata famire eno nga mubasiba, lwaki mukwata omufu ne mugira eddembe ly'abafu? Mutaddewo biki ebisobola okusobozesa abantu nga bano okuganyulwa mu sisitiimu? Okitegeera ekintu ekyo? Kati oyinza okuvaayo n'olaba ate abakulu nga balaga baagala kusiba bantu bano, baagala simanyawo temusasule ssente bwe ziti. Naye ng'obuzibu buviira ddala eri waggulu mu bakulu. Abantu beeno wansi ne balyoka babonaabona. Okitegeera ekintu ekyo? So kyekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Omufu engeri gye bamututtemu yeewuunyisa era etiisa. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Subscribing atanaba kuba nti ate otegattako ya subscribing edda omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. So genda maaso n'okuba nti okola mu kapesa ka subscribe bw'omalako na mukade kajje personalize okateeke mu on nti bwe nteekayo video gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mwenna Mukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.